Omulungi ekumide kwa Rose Media Eugene kwanizo nakola nkobeze mujona joto sakengalo mkwana ya subscribe nze tuyanza nnyo tuyanzege ate naba nawe subscribing ontereko notification obere ngofuna video mubode monterako ka comment ne ka like mukwano bonkoze bulungi tuba tutesamuko ku nsonga ngezo zemba ntaddeyo waggulu akati na mawulire agaliwo gakwekalakasa kw'abana Uganda oba abasuubuzi mu kibuga Kampala ne mu ggwanga mu bitundu ebyenjawulo naye nga ekibekalakasa z'ensonga z'okuba nti omusolo bagwongeza oba mungi nnyo gubagerekerwako ate nga n'ebintu bingi nnyo ebirala ebibanyigiriza kakati no yo poliisi bambi erabiddwako nga yeegayirira Abannayuganda okugulawo amaduuka gaabwe basobole okukola baleme kubeera nga beekalakasa wabula ate nga bali mu kwekalakasa okwo Frank Abaho naye alabiddwako mu kibuga Kampala ng'agumya abasuubuzi nti agenda kuyingira mu nsonga zaabwe era nga zigenda kutuuka omukulembeze w'eggwanga omanye ennaku zino akolera mu State House kale katusuubire nti anaabayamba ate ye Bobi Wine olunaku lw'eggulo bambi yavuddeyo n'abuulira abasuubuzi bano nti ali wamu nabo olw'okubanga naye alaba obutali bwenkanya obubakolebwako ng'emisolo amasannyalaze okubeera nga ate abagwira bo baweebwa favor ne babeera nga bakola bu business obutonotono bano bwe bandikoze kakati nno yabagambye nti ali wamu nabo era nasaba na Uganda okubeegattako Donizela no naye alidde matereke n'abo abavuddeyo ne bavuma omwana Bobi Wine Solomon Kampala olw'okubanga yategeeza nga bwaguze emmotoka Benz kakati n'agamba nti gwe bw'oba oli mwavu beera eyo bano abaana bo bazadde baabwe bakola abaana bwe basobole okubeera obulungi Calvin Kayanja no naye ayina amawulire galeese nti essaawa yonna Dr. Hamza Bawarema yandiweebwa ogufo mu government kubanga ennaku zino takyava mu State House era ng'agambye nti oyinza okwesanga nga yagenda okubeera minisita wa health addako ayogedde ebyama n'agamba nti essaawa yonna Lerema omupiira yandigukubemu kwemu wabula ate yeefulufiga avuddeyo n'alabula ba tiktokers ababadde bavuma abantu nti bubakeredde essaawa yonna bandikwatibwa wabula nno naye bamutabukire ne bagamba nti y'omu ku bakulembera abavuma era ye yakola ekyokulabirako kubanga obugagga bwe bwonna n'ebyalina byonna yabikola mu kuvuma abantu ne gavumenti gye yava nejja emuwa ogufo wamu ne Frank Abaho bagambye nti bano basooke beechekinge okusinga okulooza nti banaakwata buli muntu nga bwe kiri nti be balemedde ku pressure era nga baagala okukwata buli tiktoker naye ate ye antikaduuka ebibye bambi byeyongedde n'ebiddamu era ali maziga omanyi ye ebbanga lyonna avuddengayo ng'akaaba amaziga olw'ensonga z'okuba nti Bechaye ne Mr. Tikuluno ng'akakasizza nti kyawedde it ended in tears naye nga embeera temubeeredde nnyangu bambi yakyogedde ku live emu gye yabaddeko nti ye ne Mr. T byaweddewo naye ng'akakasiza nti okufuna omwagalwa kimubeeredde kintu kizibu nnyo era ng'agamba kye kintu ekisingayo okubeera ekizibu mu nsi muno naye kankutere vidiyo nga bwe zigenza obeere ng'olabako mukama omulungi akunkumire beera bulungi bye update mu yonna nzigale Jesco nzigale Pentagon nzigale ebizimbe byonna mu Kampala byonna bigale netoloddeko mu Kampala yonna ebizimbe bigale buli omu anywerere waali bannaye tubere ku omulamwa gwaffe eddoboozi lyaffe lijja kutuuka twatuuka ne neebuuza ne bannange nti naye bano betulwanirira bo bategeera lumu omubaka yabuuza be yali asanze nti mmwe bembagamba ebigambo bino byo mubitegeera oba afalaata akiruni temutegeera naye ng'omusajja gw'olaba nti agumuyitako naga yaaba owa booda awo nalebo mutulwaniridde very appreciative owa booda nnyo very appreciative omusuubuzi abeera bw'ati onalebo gigenda gitya gyemuli eyo mwebale kukola tuli eno omanyi sayiti zange zibadde zisyansumbuwa kale they don't care nze nzize wano okubagamba candidly abaagala okubaweeweeta abaagala okubagamba ebyebwe mwagala okuwulira I don't care mubadde muli very very arrogant mulaba batwala omutembeeyi mulaba bagende ekiri atabaala neyasigadde waka kati kimukutte ku gavumenti tekyalina wejja ssente ejja kubapika paka bwe munaaziwaayo kakati muteekinge interest osange nga buli mu dduuka lya musuubuzi waliwo paalamenti eteesa buli afternoon naye omanyi ebibaako ani yasumuludde ekivulu eky'amaanyi yayimbye luyimba ki abasajja bayimba sajja abo bayimba gavumenti buli bwetegeera nti bano ebibakwatako bivulu bawe mandaazi bawe mwenge bawe bino
kakati ng'ebyabagezi ebireeta mu tayimu nga mutamidde. Ono ye abimala bumazi njagala komanda omutembeeyi omukwatanga saamu 4 ez'ekiro sawa 3 ez'ekiro ate jjukira oba olemereddwa okunoonya emisana ekyokulya osaze okinoonye ku saawa 3 2 ez'ekiro kati omutwe naye bamuwemu ku budde munoonya abakulira nze kati gwagenda okukola ku nsonga y'abatembeeyi Frank Abaho agenda solvinga ensonga zammwe abatembeeyi era mwamihu agenda ogendayo mwamihu mutebyali ogenda ki mu ofisi ya Frank Abaho ogenda waayo nsonga ki ku nsonga z'abatembeeyi nsonga ki ali eri ate ensonga ezinyigiriza abatembeeyi bye bazze bayitamu tugenda okwogerako nga tufunye chairman abakulira ensonga ze tugenda okwogerako ezo ezinyigiriza abatembeeyi n'abagwira okwefulambu kubanga abagwira nabo abagwira batandise okuba batembeeyi abakyayina mubala wano batembeeyi n'emisolo emingi egyekanamye. Infact olwaleero mu buno obubaka njagadde kuyimirira nammwe abasuubuzi business community muli ba muwendo nnyo muzanya paati nene nnyo ku byenkulaakulana by'eggwanga n'olw'ensonga eyo abasuubuzi balina okutwalibwa ng'ensonga enkulu mu ggwanga. Omulundi guno tubasaasira mwena era tuyimirira nammwe mu mbeera y'ebyobusuubuzi ekalubiriziddwa nga bannansi ekonomi balinga gye babajjako gye bakuwa abagwira bajja nga bainvesita abalina just okumanufacturinga naye kakati tebali just mu wholesale naye bali ne mu retail bakola n'obutembeeyi batunda ne piisi emu ate nga bo tebagibwako musolo ebiseera ebisinga baweebwa tax holidays naye nga bannansi bo banyigirizibwa. Tuyimiridde nammwe baganda baffe be ba taxi nga be bataddeko emisolo egitasoboka babasako emisolo egitali gya mulundi gumu oba ebiri naye kwegamba ekituuse balinga abatadde omusolo ku musolo. Tumanyi nti mulina okwekalakasa kwammwe mu ddembe gwe mutegese ng'era bwe kyali wiiki ewedde era nga bwe bagamba wiiki ewedde nti eno gavumenti yanakyemalira ewuliriza kwekalakasa kwokka kasita muyimirira ne mukayanira ekyo kye musaanidde temuyinza butakifuna. Tubawagira era mwenna bannayuganda kitukakatako ffenna okuyamba abasuubuzi okusitula eddoboozi ly'abasuubuzi n'okuyimirira nabo nga bakayanira eddembe lyabwe ery'okusuubula nga tebanyigirizibwa kubanga abasuubuzi bwe banyigirizibwa buli omu ajja kunyigirizibwa. I saw recently abantu muyomba mutabani wa Bobi Wine yagula benzi kati omwana taavuge na benzi anange omwana muto avuga atya benzi gwe omunaku sigala kagaaliko omwana aba avuga benzi at 21 or at 19 gugula vuga akagaaliko genda ovuga eggogolo. Let people be. People have worked so hard. Their parents have worked so hard for their kids. Ekitukozesa kiro na misana baana baffe kubeera nga balivinga the best we did not live. Essaawa yonna omupiira gwandifuuka emu bantu bange tugende what we call intermediate products, something which is not raw material. Mulowooza lwaki dokita takyava mu State House? Not simple raw material, but saawa yonna bandi mugonnomolako bwa minisitule ya RS ebyamuzeeyi mubimanyawo wabaagala ng'emimwa gyammwe tegiva mu bufumbo bw'abantu. Essaawa yonna leemu omupiira agenda kugukola emu nze indikeeta zonna zindaga entambula za dokita obutava mu State House atuulira ddala ku mwanjo wali n'omukulu leemu omupiira agenda kugufuula emu. Bannange ebigambo bibeere bitono, ebigambo bibeere bitono bantu bange. Owa juisi ya mango tatudde kaweefube yenna gwaluka takyebaka kulaba nti makage muvaamu minisita wa RS ate mumumanyi muzeeyi awo wabaagala ng'emimwa gyammwe n'olugambo muvudde ku nsonga ez'amakulu basuubuzi bali mu kwekalakaasa tebibakwatako. URA egenda kutulemesa bizinensi ebyo temubiriiko muli kwamuza na Kenzo naye nze genfuna ne indikeeta zonna zindaga nti saawa yonna amuza ajjanga minisita wa RS. Kyokka baminisita bavudde mu mbeera ne bagamba ekimala tukooye okuvumwa ndabula abaana bavuma
abantu abebitiibwa abantu abakulu n'abantu bonna Minister Kasolo ojja ko mulaga ojja mu teka yao ku social media bavudde mu mbeera waliwo guvuka gwavude ne kugamba mbu fulufiga otekayo banno oyagala obbasibya nze sinze njagala obbasibya oyo mwana ow'ebinnyo mwena mwamulabanga nga avuma Katikkiro mwamulabanga nga avuma nze fayiro yange ready nzigule in fact ne bana bamukko bali nakatukyali mu kooti nakati ngenda mu kooti right now after here ngenda mu kooti nze samugamba nga kanvume simugamba nga konti without nanega yankubiranga esimu ngali e Saudi Arabia nanega ye ne musonyiwa naddamu kuba mwakizibu kyabwe mababa waga nyimwa bawaga nga pressure wano kandabe mwana mwala ali ku Franka ba avuma Franka ba yakuba yagenze Kasese mbavubuka yagenze Rudda wagenze Balala Franka govuma wa State House ye mutuma kati byakola kwa mwagalanga wali mugabanga wabe mwamagalanga wali nga ayenjera basa ku TikTok bwe namukwala ne muteeka mu position ya inoveramu golaba kibinnyo bobosa omwana omuntu okujja okuyamba bana bankolo ina mala muvuma kibale obutambuze enjiri yokupromote nti mugenda kuvuma abantu Owen amateeka gajja bakwata tukwate nalimpe muddeko okuvuma oba okutyobora ekitiibwa ky'omuntu nga mwe bumukola gatandikire kumwetiro ketegere nti amateeka gakola fulufiga yasinga okuvuma wana abantu mu kuvuma gyagagawadde gyafunye ku election gibamutegeregedde abaana bavuddeyo okwezimba okutegerekeka lwa bintu bimukola bino bimwetaddeko azifu mumanyi musooke mutegere nti buli omu akola ensobi n'addamu n'akyuka teri muntu atakyuka teri muntu batakangavu wala puresa banaayakola ensobi mukkirize nti yagikola ate musonyiwe naye bw'onooyimirira n'oyimirira mu nsonga za puresa n'ogamba kababeekyo nyina omusiba emyaka 7 kabeeko ki toli muntu Franka oba muntu oba kisolo omuntu atasobola kulumirirwa mwana ng'oyo ng'okimanyi bulungi nti embeera esobola okukukozesa omwana yasoma diguli oyo mwana yayambala ayina ebitabo bye talina muluma abasenyafe mwina bwa president advisor President Museveni ajinyiza abantu abataasoma okusinga abaasoma abantu tuli kubyeyo tulina zidiguli tulina zidiploma tuli wano tutudde tukanudde amaaso twayayuya abasenyafe aba P7 bali mu bya president advisor bafunye emirimu bali mu kukola muri wano mu tuwoganira tukoye abantu tuli bako tujja kubavuma mpaka ng'omuntu afunye kyayagala mukolera abaana abato fe bayuthi abavubuka muri kubakadde ubunanga mukoye president Museveni wako kisobola kuyamba abaana abato abavubuka no bafunira emirimu no bawereza emikolero tujja kwagala change lwambeera embeera yetuletera okuchawa mukama bankume olunaku lwa leero mazaalibwa g'omwami wange naye natumiza dda newankubadde ali wala natumiza dda ebigenda okumusanyusa we post on social media but omwami oyo nayawukanye naye yonna gy'oli nkwagaliza amazaalibwa amalungi nkwagaliza obulamu obupya n'omukazi gwe wafunye mbaagaliza buwangaazi njagala mubeere bulungi munyumirwe obulamu nga bw'otabunyumirwangako otherwise happy birthday to you nange gye ndi eno era nja kufuna omusajja mu bwangu ddala sisobola kusuubiza nti nja kubeera singe ku luno ngenda kufuna omusajja sigenda kwetta lwa muntu omu otherwise byonna ebirungi ebiri ku nsi byenkwagaliza sina lunaku endi kuwagaliza kibi naye nkwagaliza kisinga lunaku lwolwaleero happy birthday siba sula bulungi osiibe na bulungi nali muwala mulungi nga ne bwe ntambula okuva wano okuweza ebigere 15 ng'emmotoka eyimirira okuntwalako but nothing I gained not until I reached 30 nengamba bannange it is hard to get a man kumyaka ana abasajja akutegeera n'amanya nti kino kyekinyiiza n'amanya nti kino kyekijjako omuntu gwenjagala they are hard to find. I feel like mpulira nga njagala kwalika wabeewo antwala out wabeewo
omuntu ankubira simu angambe yambala kubanga njagala kwalika nze nyina obujja. It is hard. Era tokiyita kyakuzanyamu abawala abali eyo mpazi ng'oyagala kubeera malaaya naye tewaliwo mulimu muzibu mu nsi nga kufuna musajja.